Mukama ffe omulungi yebazibwe nnyo. Olwaliwo twagala okutunuulira okugwa kw'omuntu. Manyi story manyi bulungi nnyo ey'okugwa kw'omuntu. N'olwo ogenda kubanga mukwano gwange ogenda kubanga okitegeera ate n'okugibikkulirwa buziba. Okugwa kw'omuntu and redemption, okununulibwa kwe. Yesu omulungi yebazibwe nnyo. Na ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Okusinziira mu kitabo kya Genesis essula esooka bibereberye essula esooka 26. Katonda agamba atonde omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe. Omuntu ono akole ki? Afuge. Kitegeeza nti ffe twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Mukama ng'ekigendeerwa kye ayagala tufuge on his behalf. Tufuge ku Mukama yatonda obwakabaka buno obulabika mu kifaananyi eky'obwakabaka buli obutalabika, ng'ayagala okulaba omuntu ng'akola ki? Ng'afuga mu kifo kye on his behalf kuno ku nsi. Yava atonda omuntu mu ngeri ye mu kifaananyi kye, omuntu ono akole ki? Afuge. Kugamba abeere Katonda wa kuno ku nsi. Namuwa amaanyi n'obuyinza eri ebitonde byonna, ebisolo byonna, ebyennyanja, ebinyonyi ebibuuka mu bbanga, na buli kintu kyonna ekyatondebwa kuno ku nsi, Mukama yakitonda akitadde wansi w'omuntu. Nawo story etandika etya? Sitaani bw'amala okugwa, jjukira Sitaani original plan ye yali ayagala naye okubeera nga mufuzi. Ekintu Katonda kyawa omuntu, Sitaani yagala kibeera mu ggulu eyo gye yali. Sitaani teyali mufuzi, Sitaani yali musinza, naye omulimu gwamuweebwa mu ggulu teyagusiima. Yagala kubeera awo ng'abowinga buli kaseera nga worshipinga Katonda. Yagala okubeera nga ye. Bw'osoma ekitabo kya Isaaya essula 14:13-15. Sitaani kinnyini yayogera n'agamba nja kuascendinga waggulu mbeere ng'oyo Katonda. Yagala kubeera nga Katonda. I will ascend above the clouds and I will make myself like the most high. Bw'atyo Sitaani bwe yagamba. Yajja kuascendinga waggulu nnyo ng'ayagala kutuuka ku ntebe ya Katonda. Yagala kubeera nga ani? Yagala kubeera nga Katonda. Era tumanyi bulungi nnyo bamalayika bonna bye yali akombisinze, Bayibuli egamba kimu kyakusatu kwabo bonna Mukama Katonda n'abakwata ku nkoona n'agoba. Kati Sitaani bwe yalaba omuntu ng'atondeddwa mu kifaananyi kya Katonda n'agamba otyo, wuuni yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Nali njagala kuba nga mpangula Katonda saasobola, naye kakati ono yatondebwa mu kifaananyi kye, ono Katonda yennyini. Ngenda kuba nga nfuga ono. Kitegeera? Sitaani jjukira original plan yali ayagala kufuga mu ggulu. Yali ayagala kubeera ku ntebe ya Katonda, yali ayagala kutuula eyo waggulu abeere nga Katonda okusinziira ku kigambo kye kennyini. Naye bwe yakasukibwa plan ye n'egwa butaka, nebe yali asudizza bamalayika okuba nga b'overtakinga Katonda ne bibalema ne bakasukibwa. Kati kuno ku nsi ate alabako Katonda omulala Mukama gw'ataddeko. Jjukira Bayibuli etuyita bakatonda abato. Alabako kabaka omulala. Agamba kati njagala kuba nga overtaking ono, njagala kuba nga nfuga. Ate wuno yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Surely nsobola okuba nga ntakinga revenge. Nsobola okuwoolera kubanga eri nawangulwa ne kati wano nsobola okukola ki? Nsobola okuwoolebwa. So najja awoolere, najja abe nga yeefunira obwakabaka okuba nga afuga. Jjukira eri yalemererwa okuba nga afuga Katonda. Kati walaba ono Katonda omulala ku nsi, Mukama gw'atadde kuno ku nsi, afugira kuno ku nsi, n'ayagala agambe nali njagala kufuga Katonda, kakati nfunye Katonda gwe ngenda okwefugira. Najja kuno ku nsi okuba nga overtaking omuntu. Mu ggulu yaleeta olutalo ne bigaana. Kuno ku nsi yajja mu magezi ag'ekika ekya waggulu. Singa Sitaani yagezaako okuovertaking omuntu n'olutalo teyandimwangudde kubanga omuntu yali mu kifaananyi kya Katonda ate nga mukwano gwa ali so divine nga tayinza kumusobola. Ate nga ye ne Katonda bali bumu, divine fellowship ne Katonda nga bali bumu. Omuteetagana kusaba kukowola Katonda nedda. Katonda nga bali bumu batambulira wamu n'omuntu. Kati Sitaani n'ajja n'asala magezi, omwoyo ne guyingira mu musota, n'ajja n'akema omukazi. Jjukira bibereberye interaction n'ebisolo, Adamu n'ebisolo baali boogera bulungi nnyo. Sitaani n'ayiiya n'agamba omusota we gunaayogera guno kijja kuba kirungi nnyo. N'ayingira mu musota n'akema omukazi. N'amugamba atya? Did God really say? Ddala Mukama yabagamba nti bwe munaalya ku muti oguli mu nnimiro wakati nti nno mujja kufa? Nti Mukama yatugamba tusobola okulya ku bibala byonna, emiti gyonna egya, naye okujja ku nsobola kulyako. Ko Sitaani yabalimba. Yakola ki? Yabalimba. Bw'onaalya ku muti ogwo amaaso go gajja kuzibuka. Ojja kubeera nga Katonda. Nawe tunula bulungi nnyo. Bintu nga bisatu, ebirimbo nga bisatu Sitaani bye yakozesa. Ekisookera ddala bya questioning ekigambo kya Katonda. Did God really say? Mukama ddala yabagamba nti. Egamba questioning ekigambo kya Katonda. Kiki yali ayagala mu byonna? Yagala jjo omuntu amujja okuba nga adipendinga ku kigambo kya Katonda atandika okutambulira ku opinion za Sitaani. Sitaani yali amanyidde ddala biki ebigenda okuva mu kino. Sitaani teyali surprised Mukama Katonda bwe yajja ne biki byonna ebyatuukawo. Teyali surprised n'akamu kubanga yali yamala dde okiroozaako mu ggulu okuovertakinga Katonda kye kitwala ate era ekigenda okuvaamu. Sitaani ng'akimanyidde ddala bulungi nnyo. Kyova olaba ajja ne plan yonna okwetioninga omuntu naye agwe abeere nga Sitaani. Naye twebaza Yesu. Mukama waffe omulungi yebazibwe nnyo. Now, Sitaani n'akwestioninga ekigambo kya Katonda.
Katonda ddala yabagamba nti temulya ku muti ogwo ye yabalimba. Olabye okusokera ddala question ze ekigambo kya Katonda. Number 2 agambye nti Katonda mulimba. Katonda yabalimba munalya ku muti guno temugenda kufa. Tegeza Katonda muki abalaga nti Katonda mulimba amufudde mulimba. Ate n'ekyala abagambye nti Katonda kyabasuubiza esigenda kutuukirira mulimba nnyo temugenda kukola ki kufa. Kirimbo namba 2 nga yagala okukola ki discrediting God's character nti Katonda muki Katonda mulimba tatuukiriza kyakola ki kyayogera mulimba nnyo tekigenda kubanga kituukirawo ekyo abalimba limba. Okay, ekyokusatu nabagamba nti mugenda kubeera nga Katonda n'abalimba era ekirimbo ekyokusatu mugenda kubeera nga ani Katonda. Mu biro byonna ky'enjagala otegeere kiri kimu nti Sitaani yali amanyidde ddala ebigenda okuva mu kino. Kyolina okuba ng'otegeera olunaku lwalyo. Sitaani yali amanyidde ddala nti bino bye nnimba Adamu, yalimba Eva, Eva yalimba Adamu. Bino bye nnimba Eva, bino bye ndi mu mulimba, kino kye kigenda okuvaamu. Era kimanyi nti omuntu agenda kugwa olw'okujeemera Katonda, kubanga nkugambye yali yakiroozaako dda mu ggulu. Yali yagwa ng'ali mu foreign state ne bamalayika byo ya convincing nabo nga bakola ki nga baagwa. Namuleetera okubanga ku kintu ky'ekigambo kya Katonda, namuleetera okubanga agamba Katonda mulimba, namulimba n'ekyokusatu kyogenda kubeera nga Katonda. Lwaki? Kubanga Sitaani ye mu mutima gwe ne mu ndowooza ye yali ayagala kubeera nga Katonda. Era ayagala kwambuka waggulu ennyo, agamba make myself like the most high. Kugamba yali tali so contented n'ekyo kyalina Mukama Katonda kyamuwa, ng'ayagala kubanga ate overtaking ani Katonda. Wajja eri omuntu, of course ng'ayagala ku overtaking omuntu, agira magezi era amulimbalimba. Unfortunately, Eva story fena tugimanyi bulungi nnyo, n'agwa mu kikemo n'alya ekibala. Bamala okukirya Mukama n'asirika. N'agenda ewa Adamu n'amuconvincing ebirimbo bye bimu kuno ate mukazi yaleese. Bwamala ne Adamu naye n'alya. Immediately awo Katonda n'akola ki? N'ajja teberezaamu Eva nga zze. N'agamba Adamu, obadde okimanyi nti Mukama Katonda atulimba, tunalya ku muti guli tugenda kubeera nga Katonda. Ko Adamu excited, tugenda kubeera nga Mukama byaddala. Ne balya ne bagwa. Bakizuula nti bali bwereere, ekitiibwa kyabwe ne kibavaako. Katonda n'ajja n'akolimira Adamu, n'akolimira Eva, n'akolimira ettaka, n'akolimira omusota. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Sitaani ekyo kyali akola ki? Sitaani kye yali ayagala. Era Sitaani bw'amala okuba nga asula Adamu, Sitaani n'awamba, n'atuwamba. Adamu n'abanga obufuzi Mukama bwe yali amuwadde olw'okubanga teyatambula ku kigambo kya Katonda n'agondera Sitaani ffe ky'okugondera Mukama. Awo Sitaani n'awamba obuki? N'awamba buwambi. Era Sitaani bwe bityo, Sitaani yawamba buwambi. Bw'atyo musajja wattu Adamu bw'amala okuba nga agwa, Sitaani ng'amaze okumulimbalimba n'amusuula, musajja wattu ennaku n'emwambala. Etonga 7 byamutukako Adamu ng'amaze okuba nga agwa. Kyokera ddala yafiirwa enkolagana ye ne Katonda n'evaawo. Yali alina direct fellowship with God, n'evaawo. Kubanga ekibi kikwawula ne Katonda. Ekibi kikweta okubeera ng'oli bwereere, mwabayo tanga muli bwereere, wabira obutali butuukirivu. Okay? Ekyokubiri, soosi ye era dependinga ku Katonda, eyo neesalibwako. Jjukira Mukama yali yamutondera olusuku Edeni nga buli kimu kyonna mwekiri, everything was very very perfect mu lusuku olwo. Yali yatonda ensi yonna, ye n'amutondera the perfect place Eden, mwababeera mwabaddukanyiza emirimu gye. Ekyo ekifo Mukama n'amugobamu. Yamugobamu Eden n'ateekawo n'ekitala okubanga takomawo, n'asalibwako. Ekyokusatu, omusajja wattu endwadde ne zimujjira n'okulwala, alina okukaddiwa, alina okufa, ennaku byonna ne bimuwambala omusajja wattu. Now, ekyokuna nga bagambye nti Adamu ono olw'okubanga yali amaze okuwaayo obufuzi eri Sitaani okuyita mu kumugondera, ekyokugondera eddoboozi lya Katonda ekigambo kyamugamba initially, n'okukyesiga kyamugamba nti shuwali bw'onaalya ku muti guno ojja kubanga ofuna ebizibu bino wammanga. Obufuzi bwe yali alina, yali kabaka musajja wattu n'afuuka ng'ate afuuse muddu waani? Muddu wa Sitaani. Yali kabaka ng'alina okufuga buli kimu kyonna, kati n'aba ng'ate kati yaani yafugwa ng'afugibwa Sitaani. Yesu waba tannaba kujja mu bulamu bwo mukwano gwange manya nti okyafugibwa Sitaani, okyali mufuge bwa Sitaani. Waliwo ow'amaanyi akutte, waliwo obwakabaka obw'ekizikiza bw'olimu mukwano gwange. So Adamu musajja wattu olw'okubanga mukwano yali afuuse omuddu w'ekibi, ekibi ng'amaze okuba ng'akizaala, bw'atyo n'aba ng'afuuse omuddu wa Sitaani, ng'ate yali kabaka, yali mufuzi, bw'atyo n'afuuka ani? N'afuuka omuddu wa Sitaani. Ekyokuna, musajja wattu Adamu kyafuna oggyeko ekyokubeera mukwano gwange nti yaluuzinga enkolagana ne Katonda, ekyokubeera nga mukwano gwange esoosi yali esaliddwako, ekyokubeera nga endwadde zaali zakumwetayirako buli kaseera, ate agenda kubeera muddu, n'ettaka lyennyini mukwano gwange olw'okubanga lyakolimirwa, musajja tunaafuka wakutuya n'okufuna ekyokulya
Mukama yali amaze omupronouncinga ekikolimo yagenda kubanga atuyana butuyanyi okufunako kaalya emikwano ekibi kireeta ekikolimo. So musajja watu Adamu bwatu naafuuka omuddu ate ekifaananyi kya Katonda mwe yali atondedde kyajja kuba kyakutaano. Ekifaananyi kya Katonda mwe yali yatondebwa nakyo bwe kityo kimuvaako. Yesu bw'ajja yatuzaayo mu kifaananyi kya Katonda. In fact Bible etugamba nti Yesu is the second Adam. Kama fumulije bazibe Jesus Christ is the second Adam. Ya Adam okubiri gwe tulina yajja kubanga atuzaayo mu kifaananyi kya Katonda. Tubula tugamba nze kubuna amazima n'obulamu teri agende kitango kujja kunga ayise mwani mu Yesu ng'ayise mu ye. Andooza Yokaana 14:6. So ekya musajja watu Adamu kyatuukako ng'amaze okubanga aluzinga obwakabaka, ng'amaze okubanga aluzinga obufuzi bwe nga kabaka abadde afuga kuno ku nsi, n'atandika okubanga mukwano gwange ate yamulimbalimba Sitaani, ate atandise okubanga amuyigganya. Eyandibadde kati ku luno nga yadominatinga yafuga, kati Sitaani yakola ki? Yafuga. Olw'okubanga Sitaani oligino pulaani ye ey'okusuula omuntu yali ayagala amufuge, olw'okubanga yali ayagala fuga muggulu, kubanga ye kyekimulimu munda mu ye n'alemererwa obusungu n'abuuza ku muntu, kubanga n'omuntu yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda n'ayagala afuge Katonda, n'ayagala afuge omuntu. Bw'atyo omusajja watu Adamu n'afuuka nga afuuse agenda okubanga ayigganyizibwa, agenda okubanga afuuka omuddu ng'ate aweereza ani? Ng'aweereza Sitaani. Sitaani nga yakola ki? Nga yafuga. So bingi nnyo ebyatuukawo mu kaseera ako ejjaffe Adamu bwe yayonoona. Naye twebaza the second Adam. Bible egamba mu kitabo kya Timoseewo kisooka essula 2:5 that there is one mediator between God and man. There is one mediator between God and man, that is the man Jesus Christ, the man Christ Jesus. Okay? Waliwo omuntu ali wakati w'omuntu ne Katonda. Etandika egamba for there is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Nti waliwo Katonda atya, Katonda omu, teriyo bakatonda balala. Tulina Katonda atya omu, era ali omu ali wakati w'omuntu, mediator ali wakati w'omuntu ne Katonda, ye musajja Yesu. Emuyita musajja Yesu because Jesus was a man and was God. Kubanga yazaalibwa n'omubiri guno ogwaffe, kimufuula omuntu ngaffe, yali alya emmere, yali agenda mu ttooyi, yali akowa, yali yeebaka Katonda nga yeebase mu lyato, Mukama waffe omulungi yeebazibwe, yali ngaffe abantu naye ate nga munda mu ye is divine, Katonda kennyini. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo. So oyo Yesu eyajja mu kifaananyi kya Katonda ng'ate ali mu kifaananyi ky'omuntu, yajja okubanga atekinga revenge ekyo Adamu kye yasuula, okubanga Yesu atuzaayo mu kifaananyi kya Katonda. Kyovula bwe watali Yesu tosobolerako ddala kuddayo mu kifaananyi kya Katonda, Katonda kyakwagala mu tekisobokerako ddala. Era bw'obanga tolina Yesu ogenda kubeera mu bufuge bwa Sitaani. Okubeera mu bufuge bwa Sitaani si kubeera mwavu kyokka, tojja kufuna ssente, so kubeera ne ssente naye ng'oli mu bufuge bwa Sitaani. Sitaani teyagambako Yesu nti vuna mu nsi nze nkuwa ekibuga kyampeebwa ngabira buli mukyenda nga bwe mbanjagadde, ani yakimuwa? Ozaali alimba. Yali ategeeza nti obufuzi bwe yajja lunaku luli we yalimbalimba Adamu n'atwala kyali kyamuweebwa kwolwo kubanga afuga omuntu, kubanga yamuggyako obufuzi bwe ng'amulimbye ebimbye n'ignorance. Omulabi Sitaani yasobola okukuzimbako akayumba naye ng'ekikuzimbisizaako akayumba ignorance. Bible tegamba mu Hosea 4:6 nti abantu bandi babula bazikira olw'okubula okukola ki? Olw'okubula okumanya. Okay? So tugenda kuba tutunuulira second Adamu ono gwe tuyita Yesu, mutwalinga second Adamu ng'alina mission yamuleeta okubanga atuzaayo mu kifaananyi kyake. Jjukira tuli mu kubanga tutunuulira okugwa kw'omuntu n'okununulibwa kwe. Kubanga oli pya subscribinga eri bagiyita Chosen Generation nga kweno channel tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala eziri meja nga bw'olaba ng'eno. Obubaka buno mbulaikinge tukyeyongera emikwano tugenda kulaba the second Adam, Jesus Christ. Adamu tumulabye n'ebyamutuukako byonna naki ekyavaamu n'ebizibu ebingi bye twatuukako n'okubanga Adamu yagwa. Tugenda katwongera okubanga tulaba Yesu ki ekyatuuka Mukama waffe Yesu bw'ajja ku nsi eno atawangula atya omulabi Sitaani. Kubanga kyo talina kwerabira ne Mukama waffe Yesu yakemebwa Sitaani nga Adamu bwe yakemebwa mu lubereberye, ne Mukama waffe Yesu Sitaani yennyini ashowinga up Yesu bw'ajja second Adamu okubanga mukwano gwange atunula. Sitaani era yajja okubanga yalaba omuntu ali mu kifaananyi kya Katonda n'ayagala naye amukole ki? Amusuule. Buli kimu akidestroying kubanga ye buli kikwatagana ne Katonda takola ki? Takyagala. Era gwe aweereza Sitaani ng'olaba vidiyo eno njagala otegeere ekintu kimu, Sitaani takwagalangako yadde. Ne bw'oli musaddaakira abaana, ne bw'oli musaddaakira baganda bo, ne bw'omuwa ekyalo kiramba tali kwagala, ne bw'oli muweereza otya, ne bw'oli samira olunaku lamba, wiiki namba, mwezi mulamba, Sitaani tali kwagala. Olw'ensonga atondebwa mu kifaananyi kya Katonda, byonna byonna byakola wakubuzaabuza kutwala mu kuzikiriza. Nga bwe yakola Adamu, yamubuzaabuza n'amulimbalimba. Adamu musajja watu yali tafunanko omuntu amukema, yali tamanyi Sitaani, ffe nga bwe tumanyi Sitaani gy'ali, musajja watu n'akola ki? N'agwa. Ensonga lwaki Mukama Katonda atuddiramu watu wa second chance okuyita mu Yesu, olw'ensonga Adamu bambi yakemebwa bukemebwa. Yali tali so familiar na Sitaani. Yakemebwa bukemebwa
ate ye Satan yafuna second chance bweyagala okuvatekinga Katonda kubanga ye Satan tewali yakola ki tewali yamukima yasala obusazi n'agamba zingenda kuvatekinga Katonda nga tewali yamukima kitegeeza ye nga mu ye ekibi kyazaalibwa mu ye nga tewali namukima so ffe tufuna chance endala kubanga waliwo atukola ki atukema Yesu yagenda okubanga atuzaayo mu kifaananyi kya Katonda ekituufu lwaki kubanga bukkiriza mukama waffe Yesu ofuuka kitundu ku ye tuli mubiri gwa Kristo gwe mutwe kati wewegatta ne mukama waffe Yesu okufuuka ekitonde ekijja ofuuka kitundu ku mubiri gwe ofuuka nga ye ayinkwano abampuliriza oba bandaba njagala okubategeeza nti brother Stephen Gola bakati ndi mulokole bane mulani ita brother kwa nsonga nabagamba ndi muganda wawe siyawukana na mutwe gwange omutwe gwange abo ogulaba n'omubiri gwange bwe gutyo bwe guli bwe wakkiriza mukama waffe Yesu njawo tegeri toyawukana naye ye mutwe gwoli bitundu birala ebyomubiri gwe naye gwe naye mulina okubeera kimu nga ye bwe yali ne Katonda kimu naawe olina kubeera naye kimu bw'atyo ye aline Katonda kimu yagamba I and my father are one kitegeeza ye ne Katonda bali batya bali omuntu omu kati gwe bw'oyingira mu Yesu naawe ofuuka ne Katonda n'ofuuka omuntu omu kyovula bwekkiriza mukama waffe Yesu omwoyo omutukuvu n'ajja n'atuula munda mu gwe n'akufuula yeekaalu ye n'akonekitinga omwoyo wa Mukama neyegatta n'omwoyo ne mufuuka omuntu atya omu okitegedde bwotyo bw'oddizibwayo mu kifaananyi kya Katonda ewatali process ewatali mwoyo mutukuvu ewatali musaayi gwa Yesu ewatali kubanga mukwano gwonaazibwako ebibi byo nga tosobola kuddayo mu kifaananyi kya Katonda niwe bw'oyagala Yesu okubeera n'opinion yo n'ogamba nze ndowooza kiri bwe kiti naye opinion yo tekola maaso ga Katonda engeri za Katonda zirambikiddwa bulungi era bwe zitebe ziri temuli mu shortcut temuli mu opinion yo buli opinion yonna gy'oteeka ku kigambo kya Katonda manya mukwano wange oba okoze ekiyita idol worshiping oba otonzewo Katonda owuwo gwe gw'owulira gw'olowooza naye manya nti si Katonda omutukuvu nti alina opinion n'ekigambo kya Katonda mazima era tulabye nti kyasula jjajja waffe Adamu ekimu ku byasookera ddala kwe kubanga Sitaani yasooka questioninga kigambo kya Katonda Sitaani nga n'akusuula nga n'akukema nga n'akuteeka wansi n'akuzikiriza asooka kubuuza did the Bible really say this nze ndowooza kino ekigambo kya Katonda kyogera kino ne Sitaani yakuwa opinions ndala refusinga opinion za Sitaani nga Yesu yazirefusinga buli opinion Sitaani gye yaleetanga ate ng'ayita n'ebyawandiikibwa wabinyolanyola Yesu ng'akubawo ekyawandiikibwa Sitaani n'apondooka togenda kuwangula Sitaani nga tolina byawandiikibwa togenda kuwangula Sitaani nga tolina kigambo kya Katonda kibula kikulu nnyo okubeera mukwano gwange okola ki okisoma kiki ekikulemesa okuba ng'otwala ekirabo kino eky'obulokozi eky'obwereere jjajja waffe Adamu yatutundira bwereere out of ignorance obutamanya ne bamulimbalimba awo kakana nga atutunze eri Sitaani buli kimu ekyo kyonna n'akitunda musajja wattu n'asigalirawo Sitaani n'adda bali n'amusekerera mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo naye Yesu Bayibuli gweyita second Adamu gyagenda osoma ekitabo ky'Abakolinso ekisooka essula 15 olunyiriri lwa 45 paka 58 osome ku the second Adam Bayibuli ekyogera bulungi the second Adam yogera ku mukama waffe Yesu olabe omusadinge bulungi omutegeere bulungi nnyo Adamu yatundira bwereere sajja wattu nga bamulimbye ne Yesu n'ajja n'atugulayo basobola okulimba mukwano gwange ne bakuggyako ebintu byo ne mukwano okuddamu ofuna ebintu ebyo kitwalwa amanyizo obutaddamu bifuna Adamu buli kimu kyaluzi yayita kyasobola kubanga akifuna yayita kyasobola ne bwe yandikoze ate ne bwe yandisabye ne bwe yandisiibye yayita kyasobola kubanga afuna kyali aluzinze naye twebaza Katonda yatuwa second chance okuyita mukama waffe Yesu wadde Adamu yatundira bwereere mu butamanya ne Yesu yatugulayo n'omusaayi gwe mu ndagaano gye twali twayingiramu endagaano eno yali egenda kubanga etambula mpaka ate nga ffenna twali bagenda mu bulamu obutaggwaawo obwawa obw'emagombe nga togenda kufa niwe ogenda kubeera mugenda mpaka naye twebaza Yesu yali baasinga ekivume ekyo yatuggyako ekiswala ekyo n'aba ng'aleeta ekirabo kino eky'obulokozi kya bwereere togina kyogenda kusasula wetakubanga okkiriza ekirabo eky'obulokozi kya bwereere wetakubanga okkiriza endagaano ya Katonda mugamba Mukama nzikiriza kino ekirabo eky'obwereere kiwatuwera nkikwebaliza n'okyekkiriza n'okyebeesinga ekirabo kya Katonda eky'obulokozi eky'obwereere naye mukwano gwange manya nti ku lulwo kya bwereere Mukama akikwera bwereere naye yakikolerera yasasula omutango okubanga mukwano gwange akugulayo Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo yasasula omutango gw'amaanyi yasona na bulamu bwe na musaayi gwe okubanga mukwano gwange akugulayo okubanga asobola okuwa kirabo kino eky'obwereere kati ki ekikuganda mukwano gwange okubanga olisivinga ekirabo oba ekikulemeseza mukwano okubanga onywerera ku kirabo kino eky'obwereere kabooya ako kagaala ako njala mirimu oba excuse oba kwesaasira kubanga obulokozi musalaba oluusi waliwo ebitajja bulungi oluusi waliwo okuyigganyizibwa oluusi omulabi Sitaani ng'alwa n'okubanga akuzzaayo Mukama waffe omulungi yeebazibwe so leka waleme okubeerawo ekintu kyonna ekikukwata mukwano gwange okubanga tonyweza kirabo kino oba okubanga ozannyira ku kirabo kino eky'obulokozi ekyakuweebwa eky'obwereere n'obeera ng'oli mu bulokole ozannya buzanyi bw'otambulira mu kibi bw'okola otya Mukama waffe omulungi nga tovaluminga kirabo kino mukwano gwange manya nti ogenda mu keyeena oba ng'otegedde ekirabo kino n'okyembulesinga n'okivaluminga n'otandika otambula mu butukuvu n'obeera in fellowship with Jesus manya nti Mukama ogenda kuyingira mu mubiri gwe ogenda fuuka kitundu ku ye video egenda okubanga eddako
ojja kuona wano waggulu waliwo video eri waggulu egenda kubanga eyogera ku maanyi agali mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ka video kano nakakoze kubanga kabyosa okuddamu n'okweyongeza kaba kalungi nnyo mukwano gwange okubanga obikkulibwa amaanyi agali mu linnya lino erya Mukama waffe Yesu. Kona wano waggulu ka video kali awo kagenda okubeera nga kola ki kaddako kakondi kuba tukakonyeeko tikagenda kubanga ka playing automatically kakondi ka waggulu w'ensonza awo yakubanga okalaba amaanyi agali mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tongera okubanga tugabikkula, tongera okubanga tukakola ki tukategeera. Kubanga olimpya subscribing akona kale bona kikola ekyo buli wena banga tadde video geno gyolaba ojja kubanga oli omu ku abasobola okufuna notification bw'okona kade go subscribe nze selecting all bona kikola ekyo buli video ina nyina bataddeyo ojja kubanga ofuna notification. Emikwana bagala nnyo waliwo ennamba eri mu comment section tuweereze message kyogala kubanga ojoininga WhatsApp group yaffe kanisa group si ya video to si ya kitu kyonna kanisa ogenda kubanga oyiga obuweereza Katonda ogenda kubanga oyiga bingi. Emikono mbere bulungi mweraba.